golwalero twala mukyala omuntu nazaala omwana ng'ebiyungo byonna birina. Lwaki tokyebaliza Allah? Wali ofumiitiriza ku biyungo byo bino Allah byakuteekako. Fumiitiriza ku maaso. Amaziga oba amazzi agali mugavaawa era senga obukeesa nga tegaliimu ogenda gajjawa nawe ogenda kugali agattaapu n'osimulula gali malala kano malala. Allah yatukanoga nti wafi anfusikum afala tubsirun. Nammwe bennyini mwetunuulire amaloboozi ge tukozesa gavaawa era nga senga obukeesa nga tolina ddoboozi ogenda ddijjawa. Era senga twali tugula buguzi maloboozi ng'olukera bwoti osooka ddisasula bangi tetwandyogedde anti obukeesa tolinaamu yadde kweyini ddoboozi. Ate abamu amaloboozi bagafunamu ebitone. Waliwo akabanga akanyonyi omukka bannaffe abalina ebidduka omukka begugwamu alina gyagenda ne bapika gwona agendawo ojja kugenda ku oxygen. Al-abidun twere bantu abasinza Allah. Bino byonna bye tukola n'obeera awo osala nekuyitako. Wallahi omulimu gwokola waliwo yagukolako ng'ali wansi gwagusoseemu bwekuba kuvuga motoka waliwo abazivuga naye nga bali wansi. Kikiye Allah yatukanoga nti kamtaraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin atafama bakat alayhim as-sama wal ardu wa ma kanu mundarin. Bimeka baleka ba Firauna yagamba nti ana rabbukum al-a'la oyo ne bononye entana ye mu siterimu. Bakaruna bali abakodo oyachakkirira hatta yawmul qiyamah. Tubdola obukodo bubi era teri ddwaliro gyogenda dokita nakupena gadi wai hamad obukodo bonga buli waggulu tugenda kuteekako drip bwe teriyo eddwaliro lyokka wano nosaba Allah noga nti Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Ate tuyigize n'abaana okugaba. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنون. إخوة في الله بولغاندا أتني إزباء الله جل جلاله oyawaniridde entunusi zaffe bangi mu bitundu ebyenjawulo betwasala nabo jumeeri eyaggwa naye nga wenjogerera bali wansi kati. Ate bangi nnyo abalwadde abali ku oxygen abafuisiza mu bupiira. Allah tumwebaze tubanga tukyali balamu. Bwobeera notawulira waafudde tusuubira nti ebitundu ebirala tebafa. Tufa mu nfeeza ki ez'enjawulo naye tusaba Allah atuwe okulongoosa atunywereze ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero tugenda kutunulira ku aya esangibwa mu Ssatu Tawba erimu ebitendo by'abakkiriza biringa 9 naye sigenda bimalayo olwakadde. Ekitende ekisooka ataibun abantu abenenya. Allah ayagala nnyo abantu abenenya. Ate olaba naye muntu munno bw'omukolako ekisobyo era ayagala nnyo mwetondera. Tolaba taxi zetutuulamu tujja ne tumenya akatebe omutto ogwo guli awo wetuyitira ne kakuona ku munno bw'omamuga nti sorry nagati tizoke. Ne Allah akyagala nnyo. Kyovudolaba Allah yatugamba ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Twenenye
abange mwabakiza twenenye olwenenya olwannamaddala ofune nadamu okwejjusa okubeka emabega nga bwozza owangaala n'okutuka olwaleero otuleko mu kasonda weegayire Allah akusonyiwe. Tolindirira nti okyalinawo obudde. Tetulina budde basiraamu. Tulina abagenyi ba mirundi ng'esatu abakyala ewaffe ewange n'owooli newuwo naye nga tebamaze kukubira simu. Omugenyi asooka almautu kufa. Olabiraawo ng'omugenyi atuuse ate takubuulira. Allah kyatugamba tuubu ila Allah. Twenenye twekube bifuba betubanga tulina amazambi getukola basiraamu. Wekube mu bifuba, wekube mu kifuba. Leka ganze nkyali muvubuka, nze nkyalina amaanyi. Ab'amaanyi tubalabyeko, Allah abajjuludde. Okitegedde nze ndi kabode. Temulimu bwakabode bwolina akhil karim. Bakabode bangi tubaziise. Wayo kabode omuntu amuziika naye tumuziika nemuteeka mu kabuli ali musiraamu etumuteekayo ng'avaayo buvi Sheikh naga muleete ebifunfugu netumuteekamu ekyaddiira kabuli neegwamu ate ne baddamu ne bamugjamu ne batereeza kabuli. Okiraba naye yali kabode yali asitula ebizito yali asitula abantu wabula ebizito ebifuluusi ebikola ki wetwali tuvaayo tetumanyi njuki gye zaava nezitugoba. Wetwamuziika waliwo emimwanyi naye buli yaddukanga bwati omwanyi ne gumukwata mu bulago n'addayo. Buli omu yavaayo alina obumonde mu mutwe. Tuubu ila Allah. Kwolwo abantu basala magharibi. Allah akbar. Ng'oyinza okulowooza nti lunaku lwa Idi ataibun tubeere bantu abenenya ebintu bingi betukoze Allah nina atulekawo ebintu umamu sabi ebibiina byatukulembera ebintu ebakola amazambi ge bakola naffe tugakoze kati naye tuli ku dduwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ombaka gyasaba Allah alime tuzikiriza kirindi otherwise singa ffenna twaggwawo. Bwabeera shiriki ye mwana aliwo shiriki ate waliwo atagala tumwogere nako naye ng'ekyo tulina okukyogerako oba oyagala oba toyagala. Shiriki mubi. Ennaku zino n'abaana abato bali mu shiriki. Waliwo emabegaawo obunonefu ate obulala waliwo omusajja gye baalaga nga ye yasazeewo kufuna kisolo mu kifo ky'okufuna omukyala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yembeera gye tulimu naye nga Allah yasukkulumya omwana Adamu. Allah yagamba wano mu Qur'an n'atugamba nti walaqad karramna bani adam wahmalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum min at-tayyibat wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Ebyo nno bigambo bya Allah. Allah aga nti mazima nasukkulumya omwana Adamu ne musitula ku bukalu ne ku mazzi nga yayogerwako nga wakitiibwa ne mugabirira ebirungi era ne musitula okubeera nga ayogerwako ku ebyo byonna Allah bye yatonda. Omuntu wabbeeyi gwe omuntu obanze bw'obeera olya okwasa mukono ekintu ky'ogenda okulya ate ekisolo kyo kikozesa mwa direct. Omuntu otambuza bigere bibiri ng'ate oyimiridde ate ekisolo kitambuza bigere bina ng'ate tekiyimiridde nga kikotamye wansi. Omuntu oyambala ekisolo tekyambala. Omuntu olina ensonyi tosobola kufukaawo kyo kisolo kifukaawo buli kimu kimalira. Naye omuntu n'asalawo mu bintu byonna naganzika ngende na kisolo. Kyovudalaba Allah yagamba mu Qur'an naga nti walaqad dhara'na li jahannam kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha naga ulaika kal an'am bal hum adall naga ulaika humul ghafilun. Allah ganti natekera banji majini nembantu ngamba tekera omuliro saba Allah kututasi naga ebitonde ebyo Allah byatekera omuliro lahum qulubun la yafqahuna biha bina emitima nete bifumitiza najo omuntu sobola kufumitiza noga lwaki Allah yatonda omukyala n'omusajja lwaki Allah yatonda ebitonde bino lahum qulubun la yafqahuna biha kyovudolaba waliwo ibadatun qalbiya ensinza y'omwoyo mu nsinza z'omwoyo mulimu atafakkur okufumitiriza tunuulira ekisolo ofumitirize naga nti walahum ayunun la yubsiruna biha bayina amaaso naye tebagalabisa maaso musina mwetunuulireko otunuulire n'ekisolo ekyo kyokka kikumala maaso. Walahum adhanun la yasma'una biha bayina amatu naye tebagawuliza nago naga nti ulaika kal an'am yali tavuma balinga ebisolo. Allah bye yawa ebyengero ebyo nakuwa omutima nakuwa amaaso nakuwa amatu naye nga tobikozesa naga ulaika kal an'am balinga ebisolo bal hum adall ne ku bisolo byayitawo bayitawo kubanga tosobola kusanga mbuzi ng'ate yeberese ku nkoko tekiriyo ne ebyo bisanga mu bantu ate nalekawo omukyala nagenda ku kisolo. Asira tubu ila Allah abavuka mbakubiriza mwewale kukopperera oku kubanga ogenzeko Bulaaya nakyo olabye olwokomyewo wano ofuse wa kitalo nnyo gendera ku njigi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate abazadde tufeeyo nnyo ku baana baffe kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mwenna muli balunzi era buli kinoomu ogenda kubuuzibwako kiwalunda ne bwoba tolina mwana olina mwanyoko olina mugandawo tunuulira abaana nosanga omuvubuka ng'alinga mukazi naye nga musajja. Omubaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaga nti la'na rasulallah almutashabbihina min arrijali binnisa walmutashabbihati min annisai birrijali. Omubaka yakolimira abasajja abeefaananyiza abakyala. Olwe mabigawo bakwata omuvubuka nga amaze ebbanga ng'akuula abasajja sente naye nga musajja yafuna akalega n'ateekamu oba biki ne gabeera ng'amabeere n'afuna kimayi buno bubina bagenda omwetegeeza omukwata nga musajja kiki kyolya ofaaki lwaki tewebaza Allah okubeera nga yakutonda nga oli musajja naawe omukyala bwotyo. Olwaleero osanga omuvubuka n'omusanga nga enviiri zino aziranze amatu gano agateese mu bupini emwa gino agiteese ku simayi biki n'akaloboozi akakyusiza ofaaki ya akhil karim. walakad dhara'na li jahannam kathiran min aljinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha naga ulaika kal an'am. Ebitonde ebyo Allah byawe ebyengero ebyo ne bitabikozesa bulungi biringa ebisolo bal hum adallu ne ku bisolo byayitawo naga nti ulaika humul ghafilun abo be batafayo ku mateeka ga Allah baddu ba Allah. Tukole tauba bingi betukoze Allah n'atulekawo. Allah okulekawo si magezi go. Oyinza okutuuka mu ddwaliro ng'oli mulwadde buli omu atuuka ina gati bannaye muganda waffe yeetaaga dduwa n'ovaayo wechekinge wetereze okitegedde ate era boddayo era n'okomawo abaali abazannyako kapiira nga muzannya kapiira bw'okola ensobi olifa lyakuwa yero n'akuwonaga gundi wetereze ate era boddamu era n'akuwa kaadi ate waliwo wakuwera red kaadi kisusse va mu kisaawe. Naawe bw'otuuka mu ddwaliro nga buli omu bw'atuuka yaga muganda waffe tumusabire naye Allah n'akusaasira n'okomawo tegabeera magezi go na ssente kubanga tulabyeko bangi ababadde n'ensimbi balinnye ennyonyi ne bakomyawo nga bafudde. Ono waawano n'agenda mu kiriniki zaffe zino n'atereera attaibun tubeere mu bantu abeenenya ebintu bingi byetukoze Allah jalla jalaalu naye Allah n'atulekawo lwaki lwakusaasira kwe twetereze.
mbagambye tulina abagenyi ba mirundi ng'esatu abajje ewaffe nga tebalaze bagwawo bubi. Omu ku bo almautu, kufa. Tekuliko mugagga, tekuliko mwavu, tekuliko muwanvu, tekuliko nti mumpi. Era Allah kyovudala yatugamba nti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tutya nnyo olunaku, yani twetegekera olunaku. Mu kwetegekera olunaku olwo tukole tawuba. Mutegedde, obadde tosaala, tandika okusaala. Lekaga nti nze gye nakulira ffe tusaala jjuma yokka, ffe tusaala yidi yokka. Bw'ojjako mu soya ate eno bweti ng'ovudde eri ewammwe n'ojjako eno gye bagamba nti kala Allah kala sala abantu basalasola bwe ziti kyuka. Ebaga nti nze bankuza bwe bati. Omanyi buli omu alina gye yakulira. Waliwo yakula ne jjajjaawe, waliwo yakula ne bazadde be, waliwo yakuzibwa kojja, waliwo yakula yekka. Naye bw'ojjako mu soya ate ega nti Allah agamba bw'ati n'omubaka Muhammad sallallahu bw'ati bw'agamba. Kiri kye bakuliza mbwe kibanga kikyamu, pulizi kite. Gendera ku kino kye bagamba Allah kyagamba n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'onaagaana okugendera ku kino, ensi yegenda okubuulirira. Ate ensi bw'ekubuulira manya ebiddira si biki, si birungi. Nolwekyo tubeere bantu batalibuni. Ensi mugiraba. Abazadde temukowa kubuulira baana. Abaana bagenda kuwummula bakyali mu bibuuzo. Tayima agenda kutuuka bawummule. Okwata omwana kamutwale ewa gundi. Yes muntu wo. Naye tomanyi bifaayo. Ensi kati yakyuse ya akhil karim. Omwana anagenda okumalako oluwummula okudde waka nga yakyuka. Mwana oba bikibe okiraba. Tutwala obuvunaanyizibwa. Ne twejjaako obuvunaanyizibwa. Obwono nefuna obwonna kukopperera. Abaana beewaze groups. Abazadde tufeeyo nnyo, tufeeyo. Tetwagala bano baana anaatuuka ku kitundu ne bagamba gundi azze mwanule engoye n'obudde nga misana esigiri muziyingize. La attaibun. Ate ebigambo by'omubaka Muhammad biringa kasaali. Bw'okakuba mu bantu booti tekabula gye kakwasa. Bw'obeera ng'oli wano ng'oli mwawe enjogerako, akhil karim weetereze, tewali budde. Era omanya omu yagamba nti alwaqtu huwa alhaya. Kye bayita ebiseera bwe bulamu buno bwe tulina. Waman adaa waqtahu, yenna yonoona obudde ebiseera bye, adaa hayatahu. Obeera oyonoonye ebiseera byo gundi bulamu bwo. Bwe kasito yonoona ebiseera byo n'obyonoonera mu bintu ebyo bitali mu makulu, ebiseera byo obulamu bwo obusse. Avuuka twegendereze. Obusiraamu tebukoma ku swala yokka. Obusiraamu bugazi wa hatta ne ku mbeera zaffe zaki eza bulijjo. Naga nti waman adaa hayatahu nadima. Yenna yonoona ebiseera bye obulamu bwe ne bwonoonekera mu bintu ebitagasa ojja kwejjusa. Ate wala tanfa'ahu an-nadama. Naye ng'okwejjusa tekugenda kugasa nga kiri too late. Omuzadde saagala oga nti omwana nemye. Omwana wo wamwezaalira. Ate omwana tokula ebbanga bazadde buli bamala nga bakyaliwo. Tubeere bakkakkamu eri bazadde baffe. Ebintu bingi obwononefu bungi obuli mu nsi. Ekyokubiri, al-abidun, tubeere mu bantu abasinza Allah. Tubeere mu bantu abasinza Allah jalla jalaalu basiraamu. Era y'ensonga enkulu lwaki Allah yatutonda n'atuteeka mu nsi. Weebuuze ebibuuzo bibiri oba bisatu. Saagala ansa. Gwe kennyini weebuuze weewe ansa. Min aina ji'ta. Wavaawo kubeera nga kati wooli. Mu 1900 waliriddawa naye kati wooli. Min aina ji'ta. Walimaadha ji'ta, lwaki wajja. Wa aina masiruka. Ebyo byonna bwe binaggwa obudde obugenda kubeerawa wansi. Awo teriyo gye baziika mu bwengula nti yabadde wa kitalo nnyo. Oyo tumuziika taliyo. Awo n'omubaka Muhammad. Awo kyovudde olaba Allah yagamba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mutako mwe nabatonda. Era buli lwokera ku makya n'owaganyala
nomera entuma olaba oli wa kitalo nnyo manya wava mu ttaka okyaba kivuga omuntu bwafa mu ttaka lwaki n'emmere gye tuli eriikiriza omubiri eva mu ttaka ate gino emyoyo gyaffe olw'okuba emmere eriikiriza emyoyo gyaffe eva waggulu emyoyo Allah agizaayo minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum era mwetuzibwa fumiitiriza ku kifo ekyo ekifo ekyo kifumiitirizeeko nnyo basiraamu era kyovuga olaba omubaka Muhammad sasa yaga tovanga mu swala kujjako ng'osabye bino Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat. Kaburi kizikiza ekisooka ofudde kizikiza ekisooka bakuzza amaaso ne bakuteeka mu ssanda ssatu ziri engoye zonna z'obadde nazo zireka ssanda kyebbe kye tugenda nakyo mu duniya ate baziyuza buyuza okyaba ekyo kizikiza ekizikiza ekirala kukuteeka mu lahadi mwana ndani ekizikiza ekirala kuteekako lubaawo ekizikiza ekirala kukubako kuteekako budongo ekizikiza ekirala kuteekako ttaka tani ne ttani ebyo ebizikiza awo lowooza nnyo musiraamu buli lolowooza ku ekyo musiraamu tuubu ila Allah oba obaddemu n'embeera ey'okuwaganyala keekadde okubeera ng'olongoosa tulongoose amma essaawa yonna tudde eri Allah yagamba mu Qur'an alhaakum takathur hatta zurtum almaqabir magayaziddwa nabino okutuusa boosemberedde entaana olabira ng'oli mu hayatul barzakhiya ng'ebitonde byolaba tobirabangako nga Allah akugamba nti lakad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghitaaka fabasaruka alyawma hadid obadde mbuga yaabo bw'ekika ekyawaggulu bagamba kola kino okola kirala amaaso go kati galinga kyuma byobadde tolaba kati obiraba malaika zobadde tolaba kati ozikola ki tufeeyo basiraamu era bw'obeera mu jjuma wano mu khutuba ne basomesa kyagala obeerewo obubeezi ebigambo bikuyiteko biyisi nga tolina kyotutte oddeyo wali oga waayi musajja ayogeddeyo ki biri bibadde byetaagisa gweobeereyo al-abidun owekitiibwa Allah yatugamba mu Qur'an ya ayuha nnas wira Allah bagati ya ayuha nnas budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun abange mu abantu eyo aya Allah yakola abantu ffenna tiwaliwo omuntu ajja wano n'agamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gwe wekka gwe gye tusinza ate n'addayo eri ng'alina obuntu bweyo obunankani eyo wansi mu kitanda eyo bajjajja munnange ekitugendayo batulabe sakidati bwe tufuna obuzibu twanguyirwe naye tuli wamu nammwe n'ateekayo ebitaano awo naye nga wanaavamu iyyaka na'budu ate obwavu olumukwata ate n'addayo bajjajja mumpole yenanyini ziteekayo ate yenanyini ziti ma gharraka birabbika alkarim tulakaawofa kiki ekikwawukanya nalabako omukyalo omu nga tayimu y'okusaala etuuse ayina bigere emikono nga tagirina akadomola yakakwasa mannyo n'agira ebigere bw'ato n'ayiwawo amazzi niyewetamu afuna wuzu n'olaba ayina emikono ayina ebigere buli kimu kyonna ebiyungo byonna birina talina budde bw'oswala tayimu ejja kutuuka ogambe lawula akhartani nga taliwo kyali kadde tufeeyo basiraamu tufeeyo buli lwoyingira wano bwoti nojjamu engatto bino byozzeeko byebibyo bino bibyo abaana bozadde teri mwana yenna agenda kayanira swala ditaata swala zonna zabadde asalaza taliyo swadaka zonna taata zabadde awazanga taliyo bakayanira biri era olufuluma nga bwe tugenda okufuluma ne twambala engatto biri bye tugenda kusibya ffe ekyo kiteeke mu bwongo bakayanira amapoloti mayumba motoka biki ebyo era baba tebalina kuziika nga nayumba bitunze neman amila swaliha fa linafsihi waman asaa fa alaiha naga wama rabbuka bidhallami lilabid omuntu yenna akola omulimu omutuufu obulungi budda gy'oli nga bw'ozza okusaala gwafunamu bw'ogaana okusaala gwafiirwa
baba gamba okuwayo n'okwata musawo n'owaayo gwafunamu bw'ogaana okuwaayo gwafiirwa. Bino bye bibyo bino era bw'obanga obikola teekayo amagezi naye ekyennaku tetuteekayo bwongo. Imam bw'amaana alwawo ku sujudi wano ogw'okulaba oli ng'asitusiza n'omutwe bw'ati okulaba tebakyali ate n'addayo tunuulira okuzanyira mu swala eyo. Naye nga waliwo gye tubeera omuntu ng'ali ku bintu temuli makulu abiwa obudde. Al-abidun tubeere mu bantu abasinze Allah. Bwe kuba kusaddaaka lwaki okwatako olukumi akakadde nnyo batugamba kuwaayo kamuwaako gyowa mugagga oba omuwa oba tomuwa lekayo. Ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi surati ma sha'a rakab. Obadde ki golwalero twala mukyala omuntu n'azaala omwana ng'ebiyungo byonna birina lwaki tokyebaliza Allah? Kyekugambye wali ofumiitiriza ku biyungo byo bino Allah byakuteekako. Fumiitiriza ku maaso. Amaziga amazzi agalimu gavaawa era singa obukeesa nga tegaliimu ogenda gajjawa noba ogenda kugali agattaapu n'osimulula gali malala nakano malala. Allah yatuuka nogga nti wafi anfusikum afala tubsirun. Nammwe bennyini mwetunuulire amaloboozi ge tukozesa gavaawa era nga singa obukeesa nga tolina ddoboozi ogenda ddijjawa. Era singa twali tugula buguzi maloboozi ng'olukera bwoti osooka ddisasula bangi tetwandyogedde anti obukeesa tolinaamu yadde kwini ddoboozi. Ate abamu amaloboozi bagafunamu ebitoni. Waliwo akabanga akanyonyi omukka bannaffe abalina ebidduka omukka bwe guggwamu alina gy'agenda ne bapika gwona agendawo ojja kuŋŋaana ngenda ku oxygen wa. Al-abidun tubeere mu bantu abasinza Allah badduwa Allah. Bino byonna bye tukola n'obeera awo swala nekuyitako wallahi omulimu gw'okola waliwo yagukolako ng'ali wansi gwagusoseemu. Bwe kuba kuvuga mmotoka waliwo abazivuga naye nga bali wansi. Kikiye Allah yatuuka nogga nti kamutaraku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrathnaha qauman akharin ate fama bakat alayhim as-sama wal ardu wa ma kanu mundarin. Bimeka baleka ba Firauna yagamba nti ana rabbukum al-a'la oyo ne bonoonye entaana ye mu nsi teriimu. Ba Karuna bali abakodo oyo akyakirira hatta yawmul qiyama. Tubudola obukodo bubi era teri ddwaliro gy'ogenda dokita naakupima nagati wayi Hamad obukodo bwonga buli waggulu tugenda kukuteekako drip bwe teriyo eddwaliro lyokka wano n'osaba Allah noga nti Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. Ate tuyigize n'abaana okugaba kamutaraku benva kwa Firauna mu kitundu gy'owangaalira abagagga bwe wali omanyi bimeka baleka. Sigenda kwerabira ku kyale waffe nali nkyasoma P3 omusajja yafiirwa omutabanyiwe firstborn yali akolera ntebe eno n'agamba abakungubazi mwenna wano ani alina ennyumba z'essubi y'essubi baiden ebiseera ennyumba z'essubi zaali nnyingi abantu ne boonika emikono mbuulira wamma ennyumba emu bwevaako akasubi etonya yinze n'abaana bangi olaba olulimi yali entandikwa yalina abaana nga 25+ bonna baggwawo kubanga baziiko ne wayitawo nga wiiki n'omulala mwezi bonna baggwawo bazzukulu be bamuziika. Era otuuka ewaka amaka gasigala matongo n'abazzukulu baddukawo otunuulira entaana bwoti n'ogamba Allah fa'alu lima yuridu kamutaraku. Ewammwe wakula umanyaga makaba gagga bimeka baleka min jannati malimiro wa uyuni n'enzizi bwenva kwa waliwo bali Allah byayogerako abagamba nti man huwa ashaddu minna quwwa abo balina amalimiro n'enzizi folwalero oli bwazimba ennyumba n'ateekawo swimming pool alabanga dunia yonna gikuŋŋaanyiza yali abantu abalina ebintu ni Allah yabatwala wazuru'i n'ebisigibwa wa maqamin n'ebifo by'ebbeeyi ffe tutulina bifo bali balina ebifo rigino nagati wa na'matin kanu fiha faki ebyengere balingamu nga beeyagala ffe tulina kweyagala kutuyagala. Kati nga bw'otudde bw'oti omu agenda kuva wano ng'awulira nakanyama ajja kusibira wajja ati mpaayo painkiller bali balina obulamu.
era Sheikh leonyola ayezo yagamba ati jama'u wa lam ya'kulu chanako bakunganya bikunganyibwa naye tebabiriddeko temulabanko nakola kino ng'ate buli bw'ateeka kijja Allah ateekamu baraka biba byakagira bwa nafa aba nabaga nti omwana afiidde manyi wakati tegabeera manyi wakati ajaliyo eba etuuse jama'u wa lam ya'kulu wazara'u wa lam yahsudu basiga ebisigibwa tebabikungudde biba byakatuuka nafa bamuteekayo eno babitwala ate eno webayomba kale wano bayasimba atya bebituyisaako eswala wabana walam yaskunu bazimba matiribo na tebasuzeemu bamusanga ali ku nyumba wayi tosadde enzija agera okugira nga juma ewedde juma ndaba ne wiiki ejja juma gyeri aba yakagimaliza naafa kyebakola ekinene ennyo kumuyingiza munaalizaamu alasi bana tubeere mu bantu baabi bino bye tuliko bye byaffe naye kyannaku tetuteekayo bwongo tujja wano nga tuli mu kupakuka twewalikira ddu oba kiki Allah naye nga bino bye byaffe bye tugenda nabyo aqulu qawli hadha wastaghfiruhu alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah thumma salatu wa salamun ala habibina mustafa nabiyina Muhammad salawatullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd abibitibwa bagalwa tuli ku aya erimu ebitendo biringa mwenda sijja bimalayo lwakadde tusokedde kuta ibon tubeere mu bantu abenenya abasiramu ku myaka gyo nejange banje abali wansi Allah okubeera nga gwakuleseewo naye nga ne ku myaka gyo banje abakkiridde tegabeera magezi go basente Allah akuleseewo olongoose al-abidun tubeere mu bantu abasinza Allah leka kusinza Allah sizoni nti olinda Ramadhani yakwa kimanyi nti waliwo abasalira wano mu Ramadhani emizigito emirala naye nga bayita wiyisi balagawo bannaabwe awe tusalira mu kisiibo simanyi webali balowooza abantu basalira mu kisiibo wayi webali lema kugira waliwo omuddo omunamusani mugawayi nga tokyalabika ku muzigiti nanga seka toli musomesa nimugano ni musomesa obadde oteesa otya nanga abaana bosomesa tibawummula konzi bawummula obadde ogamba ki naga nange konzi wawummula mu kusaala nimugamba ekyo kyoyogedde saba Allah akusaasire Allah ayinza okuwummuza n'akuwummuliza ddala nga oli mulamu nova ne ku map wayitawo ennaku bbiri yakoma wadduka naga seka nakategeera kyongambye Allah yatugamba wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ekisembayo kyengendo komako alhamidun tubeere mu bantu abeebaza Allah abatendeeza Allah kyobudolaba Yunus nabiyullah yali mu lubuto lw'ekinyanja atendeeza Allah n'agamba ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin malaika nezigamba latuulidde eddoboozi nga liva wala nnyo nazigamba oyo muddu wange namuteekeyo mukomera era Allah ganti falawla annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun nabbi Yunus sengati yali mu bantu abamutendereza yandibadde mu lubuto lw'ekinyanja ekyo kutuusa ku nnaku lw'okuzuukira Allah tumutendereze ozukuse ku makya gamba alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur newulira ffe eddwa gye tusoma bukedde omwana w'omuntu okutawaana katugende abasajja bagenda kale eddwa gye ebintu byokka Allah byakuyisizaamu madhalika nga tulina ebife ebiri open ennyindo emimwa enneebaka za njawulo n'ogola okukanga ebiyungo ebyo byonna alhamdulillah oli Allah tumwebaze kyovudde buli yenna alinnya walo asooka kutenderezaani Allahu jalla jalaaluhu n'olwekyo saba Allah jalla jalaaluhu atuteeke mu bantu bataibun abantu abenenya saba Allah jalla jalaaluhu atuteeke mu bantu baabidun abantu abasinza Allah ate nga tumwawula ate nga tetumusinza kaseera tusaba Allah jalla jalaaluhu atuteeke mu bantu bahamidun abantu abamutendereza inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallama man salla alayya salatan wahida sallallahu biha ashara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid warda Allahumma خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رضوان الله أجمعين اللهم إسلام المسلمين وجعل كلمتك هي الأولى يوم الدين اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين